Otyo nkakasa nti buli omu amaze okukkalira mulinze ate bye tuleese mu ggulire ery'olwaleero. Eggulire mpozi okukujjukizaako akatono liriko omutwe ogugamba nti akutte ekifundikwa ky'ekika ky'Effumbe omukulu Mbiroza nkya obukuluppya bw'ettaka ly'ebakka lyeyaguza State House bumusuzaako kunadde era we twogerera bino Mbiroza nkya azzeeyo ewa mukwano gwe enfiira bulago gwe yaguza ettaka lino President Museveni takomye ku ekyo n'aloopa ssentebe w'ekisinde ky'Abageye etudde e Busujja eyazibula ab'ekika ky'Effumbe amaaso nti ettaka ly'Obutaaka bw'Effumbe ebisangibwa ebakka Maneya ne Mye ebisingawo bye tuleese olunaku olwaleero. Nsaba odiyo yange eno egende mu bantu abatali bamu naye nga sinnaba kutandika kintu kyonna njagala buli muntu yenna eyeddira Effumbe odiyo eno ekukwatako. Njagala buli ayawasa mu Ffumbe eyafumbirwa mu Ffumbe, njagala buli muntu yenna ayitibwa Omuganda, njagala buli muntu ayitibwa Omuganda odiyo eno ekukwatako. Ekigudde mu Ffumbe kyekiri mu Ngabi, kyekiri mu Ngeye, kyekiri mu Ngo, ebika bya Buganda byajjirwa ekiteega. N'olwekyo temweyibaala nti ettaka lino ono omusajja lye yaguza aba State House n'abebika ebirala tebaakikole. Abebika ebirala nabo baakikola dda lwakuba nti temunnaba kubakwata. Odiyo yange egende mu Bwakabaka bwa Buganda naddala ne wa Peter Mayiga Emmengo kubanga bonna tebalina kye bamanyi. Bintu byonna babimanyi bulungi nnyo, babimanyi. Tewali kye batamanyi kubanga byonna ebigenda mu maaso babimanyi. Odiyo yange egende eri munnayuganda yenna nga wagula ettaka mu Buganda era nga obadde mu Buganda ebbanga ddene kubanga ekigudde ebakka naawe kijja kutuukako. Nsimbudde sijja kugamba mukulu Mbiroza nkya nti wuliriza bino kubanga nkimanyi bulungi ebigambo bye njogera byonna essaawa zino obiwulira bulungi era nkakasa nti press conference gye watuuzizza olunaku olwaluli wali ogituulizza nze nga nze era n'ondoopa ew'omukulu mukamawo ate nga nze si mukama wange n'ondoopa ankoleko ndowooza ng'obuyinza bwe bulagira. Abakulu ab'ebika byonna mwenna abakulu b'ebika bya Buganda abatayiikanga Windows odiyo ne bakwatako nnyo nga sinnaba kugenda wala nnyo. Mukulu Mbiroza nkya ng'oyitiridde ng'osusse we wandikomye mukulu, ng'oyitiridde bakutenze okudduka neewuwo otandise okuyisaawo. Bakutenze okudduka neewuwo otandise okuyisaawo. Otandise okuyisaawo. Obukuluppya nga bukutususse, omululu nga gukususse, lwaki weekazaakaza ebintu ebitaliimu? Saagala kwogera mwe saagala nnyo kwogera kintu nga tekiriiko bujulizi. Ndowooza kansooke mpulire ku maloboozi go gano kwe ngenda okusinziira ku bye ngenda okwogera. Erinnya ettongole ly'omukulu w'ekika eky'Effumbe. Ffe ab'omulembe guno nga tuyita mu bannamateeka baffe kanso kintu, kanso okekyo oba luddawa kanso okekyo ffe tumuzaala ab'Effumbe ne bakolesa okukola nti ettaka liva mu Walusimbi ne lidda mu the Jesus Trustees of Ffumbe Clan nga Ssaabasajja bwe yalagira nti ettaka lyonna ery'Obutaka libeere mu bayima okwewola ettaka ery'okubeera nga litundwa. Kati mu kiseera kino omuntu bw'aleeta amawulire nti Mbiroza nkya ng'omutaka wa Lusimbi yaguza pulezidenti ettaka, ekyo kyayogera kiba kya bulimu kuba ettaka teriri mannya ga Mbiroza nkya, liri mannya ga the Jesus Trustees of Ffumbe Clan. Ekyokubiri, pulezidenti wa Uganda muntu amanye ennono tasobola kwekubaana na mutaka wa Lusimbi agula ettaka ly'ekika ky'Effumbe. Ekyo tekisoboka era lw'ensembi okuba naye yansuubiza nti ajja kujja ku mutalo ogwo azzeewo ekibira kye baasaanyaawo. Ekirala waliwo abantu abasaatukira ku ttaka lyaffe
nga bagamba bafuna olukusa okuva General Muhoozi olwayo General Muhoozi CDF eggwanga lino. Kino nakyo nze ng'omutaka wa Lusimbi nkiwakanya kubanga mmanyi General Muhoozi tasobola kwenyigira mu bukumpanya obw'ettaka. Kitaawe yali amanyidde ddala nti ettaka lya Luno. Saagala kugenda wala nnyo. Mukulu Mbiroza nkya olya mmere ki? Olya mmere ki? Era otera okozesa ku biragalalagala mmere ki gy'olya? Lwaki obuzaabuza abantu? Lwaki obuzaabuza abantu? Museveni yamanya ddi ennono ya Buganda? Museveni yamanya ddi ennono ya Buganda? Mbuulira mu Uganda muntu kyasinze okubonaabona. Mu Uganda yonna mu myaka egina 40 ani asinze okubonaabona ng'Abaganda? Naye ng'ani ababonyaabonya? Njagala okubuuza omuntu amanye ennono gw'otembeeta gw'ogamba ni Museveni amanye ennono era afiira ku nnono. Bantu bameka abafudde mu Buganda? Bantu bameka? Abaana bameka? Njagala okubuuza. Teriiyo Baganda abaasibibwa mu makomera ne ku ssaawa eno gye twogererako abavundidde mu makomera? Eyo nnono ya Buganda? Teriiyo abaana n'abazzukulu abaakubwa emigga emiyitirivu ennyo nga bagenza okulwanirira ettaka ly'ebakka? Ani yabakuba? Eyo y'ennono. Njagala okwongera okubuuza. Mbiroza nkya ne bw'onoolimba ebiri bitya. Amawulire ge naleeta sijja gasazaamu. Ettaka ly'ebakka waliryamu ebinyoobwa. Miliyoni zaali 600 zaakuweebwa mu State House, n'okwatako miliyoni 4 n'ogula ettaka eriryo erisangibwa Ekigo. N'ogamba Museveni akuwe ekyapa eky'ekikyuppuli era ne bakikuba ne bakikuwa. Obuzaabuza ng'afuka anaaba nti gonna mazzi. Kati otugamba nti ojja kgende wa Museveni. Omubuulire ku nsonga zino ez'ettaka. Mmwe babbi, mmwe balamuzi, mmwe bajjaaji, mmwe bajulizi, mmwe bapoliisi, mmwe musalira abantu emisango. Abatakumanyi beeba abagenda okukutembeeta era be bagenda okugoberera. Lwaki togamba nti nja kgende wa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga z'ettaka lino? Lwaki otuleetera Museveni? Museveni akutte kifundikwa ki mu Bwakabaka bwa Buganda? Olya mmere kiggwe. Museveni akutte kifundikwa ki ku ttaka lya Buganda era Museveni alina buyinza ki ku ttaka lya Buganda? Mugambe bw'aba asobola alekeraawo okumanyiira Abaganda, atumanyidde ekigenda ewala. Bino nkutuma kubanga wagambye nti wagenda kumpawaabira era nkimanyi nti wamutegeezezza batandika okunnoonya naye gwe munoonya nga temumusobola. Museveni ammanyi, Minaani ammanyi kubanga yajja mu Bungereza okusaba ensimbi ezigenda okuzzaawo sports wa Uganda ne bamugamba situgenda kuwa ssente okuggyako Kasujja nga amaze okuteekako omukono. Omuntu gwe tugenda okuwa ssente y'ono era ssente ne bazimpa miliyoni zaali 4.5 eza paundi okujja mu Uganda okuzimba National Academy n'okuzzaawo ebisaawe bya Uganda. Ono omwami gw'oyogerako yasindika wano abaministers be ne bajja ne bantuukirira ne bantuuza mu meeting ne tutuula nabo ng'ensimbi ze baagala tuzigabane miliyoni 4.5 eza paundi. Nze gwolaba siri mubbi, ssente nazigaana okuzibawa era ensimbi z'abazungu ne nzibaddiza. Kati bw'ogamba nti ogenda kumpawaabire wa Museveni ammanyi era teweekooya. Genda n'ekyomugambe nti Kasujja yagambye. Nze sijja kwekweka kino nkyogera nga sikirumamu. Gamba Museveni bw'abanga takoma kutwala ttaka ly'Abaganda, gavumenti agijje ku ttaka lya Buganda agitwala eri ewaabwe. Tukooye mmwe abeeyita abakulu b'ebika okwekkiriranya, tukooye okutulyamu enkwe, tukooye okutunda ettaka ly'Abaganda nga mujja wano mutusindikirako amannyo buli lunaku. Nze siri omu ku abo abaayiika Windows abagenda okukutembeeta. Museveni gw'ogamba ogenda mugamba mbu lw'ensembi okwogera naye
twayogera ku nsonga y'okuzzaawo ebibira byebakka. Ani gw'osiriwaza ng'afukaana abantu gonna mazzi? Ani asaanyizzaawo ebibira? Genda mu mabira olabe asaanyizzaawo ebibira ebyo. Omusajja gw'otugamba obuzaabuza ng'afukaana aba, genda e Kalangala. Nze nasomera Kalangala Ssese. Ebibira byonna yabiwa Baganda be bonna ne babitema. Genda nawaana e Kampiringisa. Genda ku lw'Emityana wali mu Nalubugo. Takomye mu Buganda yokka. Genda e Bunyoro olabe ebibira ebiri nakyo. Ebibira eby'obuzaale ani abisaanyizzaawo? Kati ojja wano otusindikirako amannyo mbulwosembye okumulaba mwayogera ku kuzzaawo ekibira. Ettaka lyebakka walitunda. Ab'Effumbe abataagala kuwulira bintu bino mulekeeyo okubiwulira, naye ngege mazima ono alikkanyoobwa. Alikkanyoobwa ke. Ettaka eryebakka yaliwaayo. Ettaka eryebakka lijjudde ekikoma ekya zaabo. Amawulire gendeeta eky'omukisa omulungi bano ba Minaani balina olugambo. Gwe wali okimanyi nti nze nja kukumanya? Meeting gye walimu mu State House ne Museveni n'aba State House bonna ng'olina ako kasajjako ka Kigozi Sebaggala baabasasula. Mwabe Effumbe kye mulina okukola, mulina okwesiba ebbiri. Mulina okugamba nti no, enough is enough. Kaneesekereko mukulu mbiro za nkya. Eriyo Omuganda asobola okutunda ettaka n'asaanyaawo obutaka bwe. Taliiwo. Bw'olabanga omuntu yenna nga yekkiriranya, bw'olabanga omuntu yenna muteekwa okumukolako DNA, ayinza okuba nga ono wa Ffumbe ku ludda lwa kitaawe naye ng'alimu omusaayi gw'aba Minaani. Ab'Effumbe mutandike okunoonyereza. Lwaki obuzaabuza ng'afukaana aba? Wabula obubbi bwo bugenze wala mukulu. Nze mpawaabira, nze gende wa Minaani omugambe nga bwe wagambye nti ompawaabidde. Nze sina kyentya. Ate nno mu Ab'Effumbe kambabuuse, oba mubadde mukyali ku mbiro za nkya yekka? Mbiro za nkya ensimbi tazirya yekka. Abantu bano abasatu bengenda okubamenyera nabo kwebali, ensimbi bazirya bonna, era bapanga bonna, bateesaganya bonna, n'eddiiru zaabwe zonna ziri emu. Tali tebalina kye bagenda kukolera kika kyammwe okuggyako nga mubanaabidde mu maaso. Ono omusajja ekifundikwa ne mukimuggyako, ne mukifundikwa ne mukikwasa abantu abalala, agenda batunda. Mbiro za nkya nga sinasoma bantu bali. Njagala ombuulire. Ettaka lye watunda ery'Egganda lyonna n'olimalawo. Ettaka ly'ekika ery'Egganda lyonna n'olitunda n'olimalawo. Eryo nga tolyogerako. Watunda ettaka ery'Egganda. Tewalitunda. Kati ani gw'obuzaabuza ng'afukaana aba? Ojja kubuzaabuza naye Ab'Effumbe bino mbyogera kubanga ndi musajja Muganda. Siriimu yadde n'akasaayi. Generation zisukka mu 11. Siina biseera ebyo. Njagala okubuuza. Sebaggala Kigozi. Sebaggala Kigozi. Nasserenga Edward. Ne Kanso Nteza. Musula mutya ennaku zino? Nziramu. Sebaggala Kigozi. Nasserenga Edward. Awamu ne Kanso Nteza. Muli mutya ennaku zino? Mwebale n'emirimu, mwebale nnyo okuba nti mutambula n'embiro za nkya ku nsonga z'ettaka eryebakka lye mutunda oba lye mwatunda. Mwebale kukwata kasente. Ab'Effumbe muteekwa okwerwanako. Abantu abo be mbagambye, Sebaggala Kigozi, Nasserenga Edward, Kanso Nteza, bali wamu n'omusajja ono era ensimbi bazirya bonna.
mbiro za nkya wagenze nojja n'ogamba nti Ssebaggala Kigozi wamugobye. Lekerawo okusiriwaza abantu kubanga ono Ssebaggala Kigozi yakupulaaningira byonna era ye yakuleetera n'eddiiro ey'okutunda ettaka ly'ebakka. Ab'Effumbe bwe mugamba nti Kasujja ebintu byenjogera tebiriiyo, mugambe ono musajja ekyapa mukitwale mu bbanka musabireko looni. Bwe banaabawa ssente nze sijja kuddamu kunyega kintu kyonna. Banka bwe neebawa ssente nze sidda ku intaneti. Kakati waliwo olukiiko lwe wayise olugenda okubeerayo ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 8 abagenda ebakka. Abange mu Ab'Effumbe mugende ebakka nga mukimanyi. Mugende ebakka akakodyo kambabuuse akakodyo mbiro za nkya ke yakoze. Mbiro za nkya yatudde ne Minaani n'abuuza ani ali mu nsonga z'ettaka lino, baani abagenzi abavuddeyo. Wajja kubeerayo kamera, wajja kubeerayo bambega, wajja kubeerayo abakubi b'ebifaananyi. Mugende nga mukimanyi nti mbiro za nkya ategese okubakwata ebifaananyi ne vidiyo, era vidiyo zonna agenda kuzitwalira mukama we ng'era bw'olaba agamba. Agenda kuzimutwalira vidiyo zonna agenda kuzimutwalira, era abanaagenda ebakka Ab'Effumbe mugende nga mukimanyi nti ono ali ku kanyoobwa. Amazima gali nti mbiro za nkya ettaka yalitunda. Ne bwe munaayogera ebiri bitya, ne bwe munaayogera ebiri bitya, ettaka yalitunda. Era bino byawoza nti abayima simanya bakoze bitya. Kankubuuze gwe mbiro za nkya n'obwa mbiro za nkya abo. Obanga Ssaabasajja Kabaka yagamba nti ettaka mulikyuse mulize mu bayima. Lwaki tewagenda wa Ssaabasajja Kabaka n'otubuulira Minaani, ogende wa Minaani? Museveni alina buyinza ki ku Bwakabaka bwa Buganda? Museveni alina kifundikwa ki kye yakwata? Lekerawo okubuzaabuza abantu. Lekerawo okubuzaabuza abantu. Lekerawo okubuzaabuza Ab'Effumbe kubanga nkimanyi bulungi nnyo n'enteekateekayo ngimanyi. Era Ab'Effumbe bwe munaava ku byange mugenda kuwanga tto. Kankubuulire oba mwagala oba temwagala, ebika bya Buganda twetaaga okukyusa. Abakutte ebifundikwa abasinga obungi abasajja bano babbi. Leero n'otunuulira embaata za neti oli n'agamba nti nze mutaka w'ekika, kyokka ng'akeera ku makya kuyiiya engeri gy'anaatundamu ettaka. Kyova olaba nze mbakubira omulanga mwenna Abaganda nti ekigudde mu Ffumbe ewaffe mu Ngeye ekyagwayo dda. Nze Kasujja ayogera nammwe nze nasitula olutalo olw'okulwanyisa ba Minaani. Ettaka lyonna ffe twalina square miles and miles e Busujja. We twogerera tulina kawugiro. We twogerera ku ssaawa eno bw'oba ogenze n'e Busujja, ebyapa byonna ebifo byaffe eby'ennono kwe bitudde olw'okuba nti twalina abayaayi bano abaali bakutte ebifundikwa ebitaliiyo nga n'ono aliyo kati ono simanya Shiba Kakande Kibirige mukwano gwa mbiro za nkya. Ettaka lyonna balyezza ne baliguza ba Minaani. Kasujja Alex yasobodde okugoba ba Minaani e Busujja. Ab'Effumbe musituke. Abakulu bajjajjaffe ab'amasiga agakola ekika ky'Effumbe, bajjajjaffe ab'emituba abakola ekika ky'Effumbe, bajjajjaffe ab'ennyiriri, bajjajjaffe okuva mu mpya zaffe ez'Effumbe, mwandibadde temukyebaka. Musituke, mbiro za nkya mumunaabire mu maaso, abaviire, ekifundikwa mukimugjeeko, ekifundikwa mufune omuntu omulala ava mu layini yonna mukimukwase. Nazzikuno mu Bwakabaka bwa Buganda
nga ebifundikwa ebikulirwa oba ebifundikwa byonna eby'obukulu obw'ekika byatambuzibwanga mu masiga ag'enjawulo, byatambuzibwanga mu nnyiriri ez'enjawulo, byatambuzibwanga mu mituba egy'enjawulo, ng'era baagambanga nti olwaleero katukitambuze wano, enkya katukitambuze mu mutuba gundi, okutuusa nga basinziira ku performance gwali mululu ogw'abantu abalinga bano bambiro za nkya. Ne batandika okulowooza ku byenfuna. Njagala okubuuza, njagala mbuuze ekibuuzo ekyangu ennyo, era nja kwongera nkibuuze. Ettaka ery'Egganda mbiro za nkya wali olitunda wategeezaako abaana n'abazzukulu? Ne mutundiramu n'ennyumba eya nnakku ne mugitundiramu, wagitundiramu. Kati gw'oli ku nnono ki? Nnono ki kw'oli? Otubuulira Museveni amanyi nnono ki? Ng'abaana n'abazzukulu Abaganda bavundidde mu makomera, musango ki ogubavunza mu makomera? Abamu balwanira ttaka lyabwe. Musango ki ogubavundiza mu makomera Museveni gy'asibidde abantu? Kubanga boogedde ku ggwanga lyabwe. Kati ojja wano ojje gyembe otubuulira Museveni nga bw'amanya ennono. Weebale nnyo ssebo, weebale nnyo okutubuulira ennono ya mwami Museveni ey'okutta abantu abatalina musango. Naye bino ebintu tubyogera ate nga bigenda kubeerawo, nti mmwe abantu abafaanana nga mbiro za nkya n'abakulu abalala abeeyita abakulu b'ebika abaliddemu Buganda olukwe, ekiseera bwe kiriba nga kituuse nga Buganda yeenunudde, ekibonerezo kalabba nkiddamu, Abaganda bagenda kwekolamu omulimu. Ate ng'essaawa teri wala, nti mmwe mwennyini abatunze Obuganda abali ku ttaka lya Buganda nga mulitunda muliguza ba minaani, essaawa ejja kutuuka nga tubayigga nga nseenene, ate ekibonerezo kalabba. Tetujja kubattira ku liiso. Omuntu bw'aba akuggyeko olulimi, n'akuggyako obuwangwa, n'akuggyako ennono yo, n'akuggyako eby'obugagga bwo, n'akuggyako ettaka lyo, oba osigadde naki? Mbiro za nkya mu ab'Effumbe abazannya kaneemu kanabbiri. Naleeta odiyo wano ne mbagamba nti abantu bonna abaakubwa emiggo ebakka, ng'aba SFC babakuba emiggo n'abasirikale abajaasi babakuba emiggo, mbiro za nkya 100% kino ekintu yakirimu. Yayogeranga nammwe wano ng'eri abakubira essimu nti biibyo ebisiru bijja, abaana n'abazzukulu ne babakuba emiggo. Mbalabula mmwe abagenda okugenda ebakka ng'ennaku z'omwezi 8. Mugenda ebakka naye mukimanye nti ebifaananyi byammwe byonna, videos zonna zijja kukwatibwa zitwalibwe mu State House, era minaani azoote buliro abateekeko abampi n'abawanvu. Kambawo olugero luno. Empologoma y'ensolo esinga obukambwe, naye bw'eba eyagala okulya embogo tegiva mu maaso, erina kugiva mabega, kubanga ekimanyi nti bw'egiva mu maaso ejja kukwata ejjembe eryo ery'embogo. Singa eneeba ekwasizza empologoma ejja gitunga omulundi gumu era ejja kufa. Olugero lwange oba mulutegedde? Ab'ekika ky'Effumbe, empologoma eyitibwa mbiro za nkya ne mukama waayo mugive mabega. Ekyokulwanyisa mukirina, mulina ebyoto. Mbiro za nkya mumukumire ebyoto atumire. Mbiro za nkya muggyeeyo obuziina bwabwe bwonna. Nze siri wa Ffumbe, naye ekikwata ku Effumbe nfiirawo nkuuka ejjembe, ekikwata ku Wengabi nfiirawo, ekikwata ku Ngeye nfiirawo, ekikwata ku bika bya Buganda, ekikwata ku Muganda yenna, wakiri ndekayo okulya.
bwe munaava ku byange nga mugenda kuwa ngatto. Mbiro za nkya bw'onooba otuuse mu State House nga bwe wagambye ogenda kumpawaabira, Minaani mugambe gavumenti ye agiggye ku ttaka lya Buganda okuggyako ng'alekedde awo okubonyaabonya Abaganda lwe tugenda okumukkiririzaamu, naye ng'akyatugumbula Abaganda, ng'akyatwala ettaka lyaffe Abaganda, ng'akyabonyaabonya Obuganda, tetugenda kumukkiririzaamu. N'abo bennyini baafuga nabo tetujja kubakkiririzaamu, ne gavumenti ye tetujja gikkiririzaamu okutuusa ng'amaze okwetereeza. Awatali ekyo tetujja kumukkiriza kubeera ku ttaka lya Buganda. Tujja kulwana okukutuka ejjembe okutuusa nga tumaze okumugoba atuviire. Kyoba omugamba nze nkyogedde. Ab'Effumbe njagadde kubabuusa nti omusajja ono ebintu by'ayogera mbiro za nkya, ettaka lyammwe yali lyamudde ebinyoobwa, n'abantu bali be mbagambye ababuzaabuza ng'abafuka banaaba mulowooza nti bali nammwe. Kano akasajja ke bayita Ssebaggala Kigozi bali ku nsimbi balya, Nasserenga Edward ali ku nsimbi alya, n'ono gwe muyita simanya Kanso Nteza ali ku nsimbi alya. Baagabana dde omunyago gwabwe ate era bakyababuzaabuza. Bwe munaava ku byange mugende kuwa ngatto. Ndowooza Mukama abankuumire. Odiyo yange bw'oba ogyagadde gisheyalinge n'Abaganda ne Bannayuganda bonna. Mukama abankuumire, mubeere bulungi.